Mpuuga si musanyufu ebya NUP bibi nabagamba nti NUP ye pate eri ku try and error tugezese tulabe temanyi bya pate balonda ebintu bitategerekeka kati wulira bagenda kola amendment mu constitution ne bagamba nti buli muntu ajjo serving ebisanja ki bibiri. That is being populistic. Nti abantu babawane era balese democracy be bamutegeera nedda oyina okusooka n'opima wakati wa human resource capital gwomuyina katoyagala gamba nti Segona Zake Mpuuga Joyce Baagala all these young able-bodied educated people nti bagenda kola 10 years mu pate yo bagende laba pate egenda okugwa egenda gwirawo. Why? Guarantee ki joyina nti buli wanaavo wa NUP wajja kuddawo wa NUP mu constituency gye bava toyina guarantee. Ekyokubiri omuntu mu myaka 10 aba yakategeera omulimu mu politics kati ate omugobe ate oleeta omupya omugobe ekitegeeza Bobi Wine pate ye si ya kunachalinga leaders eyiye ya kuyitamu mu constituency nafuna sente solonga azayisizaamu abantu bangi mu constituency ne babeera mu parliament oba tebalina kye bakola yaba afuna sente ezimumala. This is why such an amendment can work. Neto kitegeeza nti patenga NRM patenga National Progressive Movement ya Muhoozi patenga DP zijjalinda ng'oleeta ababaka mu 10 years zimale zibatwale because omubaka yenna omugezi bw'anaabeera mu NUP ekisanja kimu kitegeeza ekisanja ekyokubiri ajja gendo kiyitamu ku NUP nga yasala deddiiro. Mpuuga yabigambye tabitegeera because munamateeka teyaliwo yali bweru ne bapapa omanyi obwa lopu kati buleese embaga bano babwagala wammanga ekifo ekyo kireese embaga kati Mpuuga bamulabanga enemy bano bebaagala omwesi bebaagala oteekawo. Bobi Wine is wondering about trust 5 billion zino Mpuuga abadde musajja mwesimbu nnyo mu byobufuzi nti Bobi Wine tayiza muteekamu fulale kati Mpuuga bayina omujjawo bayina bakandidate aba Segona yasooka Joel Senyonyi yewookubiri waliwo omukazi gwe nagamba oli omukazi eyakafuna empeta mu bukulu simanyi akiikirira obaka n'abagesera oyo naye akyagala. Then waliwo Muwanga Kivumbi waliwo Muwanga Kivumbi ne Nambeshe naye nga we nagamba Bobi Wine omutima gumukuba kubanga Muwanga Kivumbi amutya wa DP buloko atya Segona bonna ba DP pastoral politics kakati atya ekifo ekyo kijja ku muntu gwayina ayagala kiwa gwayina amuyina mu trust kati agambo kijja ku Senyonyi alaba kusase mukolera nnyo kakati ate Zake ayina emisango being nti ali assertive and aggressive bamemba bangi nyaba opposition abamwekengera ebirowoozo bimwetawula buli kiro ebirowoozo bimwetawula simanyi kola a constitution amendment kakati Mpuuga Segona constitution ya NUP ebalekawa all the younger able-bodied MPs gundi yali manager Solo Kayemba kubanga pate ya NUP bagitwala nti pate ya abaana bato enekyalinga next leaders in 5 years okujja kongo oli muto 5 years zidduka ku speed zino ziweddeko zino kati senga constitution ya mwegamba nti ebisanja bibiri MP owa pate ya mwe mu kisanja ekyokubiri taba na reason lwaki agenda kukolera pate ya mwe abane kadi naye nga akola ngawola bakagabo NUP bitagala bikaluba ngolese ebintu byotategeera constitution ez'okukyamuukiriza. You need leaders. Omwana omuto NUP yaleetako abaana abali 19. Yes, councillors 19. NUP yaleeta abaana abali 24. Okitegeeza omuntu wa 24 by 34 talina business mu NUP.
oba kitegeeza mugenda kukola replicant bano abeesimbye ku NUP bwe bavaayo beesimbe ku bwa kansala then bakansala baveeyo beesimbe waggulu. What are you going to do with Shamimu Malende? Myaka 34 MP Kampala kati ng'ogamba nti ekisanja ekijja Shamimu abeere under threat kubanga already yasavinzeyo kimu paka already asavinze kimu. Oh, do you know how many people would wait to take Shamimu Malende into their arms? Nze omwabera nze nsiba jijukiza Shamimu jankutwale wa muwozi nga ngamba Iculi nvaako nga jankutwale wa muwozi because mugenda tuwa liberty mugenda tuwe dembe tetwetaaga na kusiga any political party tetaaga na kusiga bambega mu NUP. After all abantu bakola ebisanja bibiri. Democracy is worse, has done more harm than good in Africa. Nabanyumisa kati abo bamina democracy nti bamutegeye mu becha mukiriza nti abantu bagambe nyo nti olaba pate yaffe ebintu byonna yeebikoze. Yes, means okwagala bikola mitenda nene bikonya pate nga talina gyeraga. Why? Or you know utilizing a human resource capital mu muntu nga kye tukoze mu 7. We have utilized always human resource. Katuwali wa Museveni wana umulira nga tugamba rest in peace because senga Museveni yasavige bisanja bibiri senga we missed a great man. So as Dr. Besigye byaleta mu byasula FDC Dr. Besigye yagala agikola ajuro seteno pate ya nsi developed nga America. Kakati Dr. Besigye nava ne ku kisanja nga tikinnaggwayo pate natandikirawo okudobonkana. Simanyi muntu, simanyi oboa, simanyi team good. Awo had Besigye seated FDC utilizing a human capital resource when achali party president, it would be a different story. Nene FDC yagale creating a difference nalemo abantu bagisuute kuba party ekigo wanji Iculi yekka abalala balinde bagoba tebanda batudduka tugenda twaddukira wala nnyo twalinya mustanga badda mu wish bakolima buli kumachayi Iculi siwa generation yaffe neyongera kubaleka nziruka ngenda bamagalala nze nnyonyi nyange kuba wekwata ogende ewala no gye tuyita ttano waddugala oteekwata ku Iculi osigala buli mboozi buli kintu buli posti buli blogger buli editor TV stories Iculi yemboozi abalala balinde oya greatness naye njagalo ebyokwewaana banna Katonda yandabirawo Iculi nze atani alimpaana Iculi nsoka kwewaana ebitiibwa 10 nyene ndyoka ngenda maaso aniyelesi nabadde yelesi still sigini kyezo ziruma musajja ali yanjogeredde ebigambo webiti buli kye bamubuuza baba bali ku birala nga yanyingizaamu dda Iculi yemboozi ku kyalo Iculi maama ani yali amanyi tijuli tukanga twogera kanga kiseera bebe baliko owulidde ekituuse ku NUP okiwulidde kati genda moyo party ngoli muto oli educated then you aspire for anything they are going to kill your career. Yes, why would you go to a party which has no plan for a person after 10 years? Do you know when you are 24 at 34 NUP tekwetaaga awutuvuddewo Mpuuga ali mbiwoobe tebamubuulira nga bakyusa constitution kyokka Europe bamutadde empindi ku mabega zaaka mulabira mu kasonda eno zigundi Ekifo bakyetaaga nti obudde buli omu ayagala kuyingira nga speaker mu parliament kyekibatta bakwate ne ku budget ye Mpuuga waali babaka ba parliament balina trust mu ye kati waliwo plan egenda maaso wikejjanja kugisabuukulula Iculi yenze asooka okulaba buli kiguddewo nze asooka okumanya Iculi ntuuse nja kubuulira awo tuvuddewo ate tetubeerera onaabeera wana musazi tewali enkuba yatonye n'eminyaminya obutuutu tewali maki masannyalaze MP2B wali basegirinya nga nawe mukyabalonda kati ngobeereyo ngolonda tesegirinya ng'oyita ku Iculi kalabe endabika. Take a pause. Another pause. Another pause. Take a pause. Take a pause. Another pause. Another pause. Another pause. Take a pause.
uli mukatale yandikando bwalukubye lwange nyini teno utateni na kampea bali beyokolera ngo omuwulira kyali mu t-shirt ye name kutte kino simanywa ulira abo ulira Iculi fresh and clean fresh and clean fresh and clean Nyanzi ali mbiwobe namugamba Nyanzi ntino munnage ndo Nyanzi tojja kusobola bwemu pi tosobola bwemu pi eno family bannaye yafuna triple jeopardy triple quadruple jeopardy Bobby Wine Museveni yasoka namu baka tunenkona nakati tevanga mutaka navayo nga awunze nawangula ngenda mu kooti era nza afuga simanyize president akyawunze Museveni yamukubba enkona nenywa tebatutteo ne bagenda bakuba mwannyina ku kyalo gyava kooti nagwo Omusango yagugobye baba nebeera double jeopardy eyebeera double Eddie yawe nagezaako ne bakuba Eddie baba eyo nebeera triple kakati Nyanzi ekyamutuuseeko bagiyita quadruple jeopardy quadruple jeopardy yes abatategeera quadruple jeopardy kiringa double jeopardy basooka ne bafuna double ebanene ne baddamu triple jeopardy kati bafunye quadruple jeopardy tebaliyitamu beerangirira mangu beekyamuukiriza kati famire yaabwe teriyitamu sister baamu bakalulu kati Nyanzi unaku otawanya MP odistracting omusajja bali mu gas and oil bali time otwetagira obwongo bwabwe baconcentratinga Nyanzi otawanyiza nyona lebo twagala sente ezo immediately kuluno no tewali kusaga twagala sente ezo ona leba ino tukolera mu ekintu kyonna twagala sente Nyanzi naye Nyanzi toliddamu watandika wesimba ku taata wansereko okugwa kintu kyo Nyanzi yatandika okuvuganya ne taata wansereko aja Abdul Sereko namukubeji ebiri nalinda mutabani wa mubye kati alinda mutabani wawo na lebonsereko antikunga Uganda Nyanzi wasonyiwe we mupi you are good actually you are good mwe ebintu mobilizing naye member of parliament wa Kampala is a different topic kino kintu kirala. You need to travel to New York, to America, to Los Angeles, to California, to benchmark many things. Kati ogenda kola yochi eyo. Sigala wano Nyanzi, twagala sente ezo mu bwangu ddala. Nyanzi tukuvuddeko. Bagambe fine olete. Twagamba stop taking our coats for fishing expedition. Ogani, totegera bitukugamba. Kooti cannot go for fishing expedition. Bakubye muzibage toina bujulisi. Bye. Awo nawo tuvuddewo. Olukungana lw'omu diaspora olw'aba NUP storage. Miranga lulinga babeera bati. Diaspora mbamanyi kasita nga babeera bati Bodwayne nga anajja mu America naye kati. Simanyi we took 4 days, we mobilized, abantu matankane. Obudde. Mu politics obudde Besigye bamuwako ku mbuzi Besigye batwalako ewuwe ku nkoko Besigye bamutambulizako ku mmotoka waggulu ku ntebe Bannayuganda sukuma wiiki bwe batwe bakulimbalimba no ne bakulowoozesa nti olina kyogenda osobola in reality ne bakuleka wekka. Where are the people who used to fill up American walls ne sente balagawa? Titozanyisa obudde tibusumagira owedde balagawa era simanyi babambira kino era no mumboyiko tebakyasobola bakubye ebituli bingi mu struggle babatunuulidde nga tebafaanana struggle toyinza kujja ng'ogamba tuli mu struggle ng'oli ku sausage na pizza nze ndi kubijanjalo nti olwo tuli mu struggle timunaye bali be baddeeza mwenge wali ekifi ky'enkoko bali ku maato batudde bali mu bupate bayambala ebifaananyi balina b'office photographe ewaka ng'ogamba abantu bali naawe people can sense from far abantu ne bakuleka wekka tosobola to live a double life
obulamu bw'olivi nga bulaga nti you are extraordinarily rich in this country, oli protected, teri yali akonye ku moto mu nsi gy'ogamba nti ebleedinga every now and then flying out in and out launching movies nti ng'ogamba abantu ba diaspora banaddamu okulabika baamala otegeera nti ono naye yatuwuduwinkinga muyaye nga banne bwadda mu music ate bwakola alubamu simanyi ate kati ngenda kutaakapya kati kali kabadde kike wakata naye wakitegeera nti kakuba ku kisenge dani no magic bw'otaamugobe kati agambye agenda kutolula luli terwatuuka mulago waliwo luli wasaba katonda essaala simanyi mukama azize terutuukanga kaleewe. Continue wasting time, energy, misguided energy. Abantu bakulinza oleete ebirowoozo engejjagala kujja ku gavumenti ti ate ngenze mu studio simanyi kuyimba. Museveni yabagamba bino si byakuyimba. Ate nzizeeyo kusoma, ate nzizeeyo okuyimba. Oli matankane, oli matankane. You need, in a revolution, you need a consolidated, concentrated team. This is why Museveni yagenda Makerere. Naleta Mugisha Muntu, Kayihura, Bani, Jim Muhwezi, yagenda n'abantu abali concentrated. Naye no, simanya ate katutoa kapia. Simanya ate kati tugenze kulaunchinga film. Simanya ate kati atenze. Ori evi, where is your concentration, Bobby Wine? Where is it? Is it in the music? Is it in the film? Is it in the presidency? Ali matankane kasi tobera matankane tosobola fuuka president genda obuze baluto luto baba debate batunulya ba Museveni step by step tebayina na budde tate simanyi ngenze mu studio simanyi ato luto n'ennyimba zaata zennyini tezina giziraga bavuka tebaziwuliriza kati atoyo gwe mugoberera ati anajjako government concentration ya Museveni olina wogiraba walala eyes on the ball nebwokolo tatajja maaso ku mupiira. Museveni talina muzannyo gwonna gwa Museveni bambuza omuzannyo n'agamba ayagala tag of ogw'okusika talina president emizannyo gyonna gyo balabako gibajja formality but the concentration naye eno nti ate oyagala kuvuganya bayimbi eno oyagala funa sente mu firimu gw'okyanoonya bugagga gutoyinza ba president NUP eri matankane bapita Iculi nzekka buli kusaawe mumfanyize ne gabaga genze the lion mi ojja funa kye weetaaga ku pesi kwensinga abalala ne baba boogera tebasobola kwesimba mu Iculi sijja na kintu kimu kulogootaniraawo Severi simanyi drone talina drone zaamu gasi oyo ne babeerawo simanyi drone simanyi teacher bogasness uliriza Iculi 7 o'clock in the morning kale ate ng'ogamba buno ki siya njagala obbasaba bonna bannayuganda abali kuno tutandise okuba diversify ng'abanigeria banigeria batuwambye olw'ensonga buli gye bagenda tebakoma mu kunoonya bunoonya sente basomanga abanoonya sente ne banoonya ababba ne babba abazaala mu basungu ne bazaala after 5-10 years Nigerians are many at least noba toli mu Nigeria obeera half caste Nigerians good enough naffe tukitandise today tulina abantu mu diaspora abaana abasoma ku university. Yesterday nafuna call okuva ku New York University nga waliwo omwana muna Uganda amuyita Gabi Nazima nga yesimbyewo ate mu university mwali yeyeka omu East African ate nga ava Uganda more to say kati ate alina n'omusenego neyejjukira oba musenego oba mu Sierra Leone bali banjiko kati voting ali kuki ku Facebook mwana oyongera kuba mu postinga immediately oba mulabeko ne ku page z'abantu nga Isaac case official Zara muna Uganda tulina otandika obutaba surprised nga mwala iba ghetto kids. There are many Ugandan kids doing good things abroad net nabo tubasaba batukwasa amaaso naffe tubawa amaaso oluusi ekitugaana okuwangula kubanga tetutegeera ku bye baba beesimbyewo. Gabi asomye ebintu bingi nnyo ayagala kubeera immigration lawyer ali ku university nga wakabi era ba immigration lawyers betulakinga mu nsi tubonaabona nnyo ku immigration e Bulaaya ng'otegedde nti agenda okukolako lawyer mu Somali simanyi lawyer mu ki ne bw'ofuna mwaka twaga nti lawyer mu Uganda
ne waba tayogera nnyo Luganda but you feel you get closer kati bana abaana ali mu New York City ndowooza ajja kukola interview ne Farouk jatambulira ku mitimbagano nange ndi proud of her kubanga okwesimbawo okuwangula mu university kintu kikulu nnyo asinzira Maryland gyasula naye ng'asomera New York abazadde tuli basanyufu nnyo nammwe mwebale okwempowalinga okuweerera okwerekereza okutuusa omwana nagamba oweerera omwana it is risky business tomanya kyolifuna. So we are very proud of you, Mami Gabi. Nawe Gabi wenyini in person. Chankubidde naye kyogera. Kirungi bannange. Kamushemererwe ku page yange nga kitaddeyo. Naye kyogera kati simanye oba kinakola interview nammwe. Kubanga okuwulira kyetaaga Iculi. Yeah. So how you doing? I'm good. How are you? How is New York? Everything's going on? Yeah. Yes. And fetwogera naye abali linguistic. Otegera toli linguistic oyogera ki teri oyogere kinakyewa ekyejja kugamba wa enjogera eri wali ndala nnyo endabika eri wali ndala nnyo. Now nalabye interview ya Rema. Oh, was touching. Nice. Era namulabye nga Rema mukazi nga we napredictinga. Nti is a simple woman who wanted a home and children, play around with the husband. Happy birthday Rema. You look fantastic. Nayenga amazaalibwa amalungi ne doctor. Wabadde ka story nga kalungi. Ate nayagadde nnyo story yo ku Namulondo Eve. Nange mbadde omukuba muyita maid. Anti yamanyirako lumu. Nangambwa ajja kuntwala mu Kooti ne muga Eva. Namulondo. Wanji. Superstar yanga anti Eva agenda kuntwala mu Kooti. Ningamba superstar. Eva Namulondo atwaleze mu Kooti. Tiye. Ne muga sijja kujja na lawyer nja kwewoleza. Nja kwewoleleza nzeka ate Omusango bagugobe. Naye kirungi tibyagenda maaso bambi story gye wamuwaddeko nnungi. It's good to appreciate someone like that. Omuntu oyo aba yakulaba kiba kirungi n'owookinga naye jjane. Si bantu bangi abayina amazima saying ba celebrity beebuzaabuza nnyo. Nejje Bika Million naye amanyi omulaga omukwano ogwa ddala. Muyiga okuba royo n'abantu bamwe batambulira bolugendo naye uli saala namugoba lundi onoogoba abantu bameka. Everyone needs a royal card. Now we denga nze ntandise okwagala Eva Namulondo yali yantama. Kasita omuntu angamba okuntwala mu Kooti Eva Namulondo yali yantama. Nga ne bangamba alina ekimuguddeko. Naye nawulidde nga ate neeyongedde nnyo okwagala Eva Namulondo. Eva byonna ebyali biriwo nsonyiwa. Story yo yabadde very touching Rema gye yawadde ate ng'eri encouraging. Kiba kirungi nnyo mu nsi okuba royo ku bantu abasinga tebali royo. Naye Rema namulabe nga ali touching nga mpulira bubi ng'abantu bamuyita usigalo wange. Naye nga kyo kituufu aluddewo fumbirwa. Yes, kyekimuyisa ebyo byonna abeere ne boyfriend. Ffe totumanyaabo ku Facebook abaana bawano balangira kati baabi buli wagenda ne Rema abaga ati ate maid azze assistant azze. Nenga the story was very nice and touching. I liked it. Nayagede nengeri gy'owaamu interview Kirema kigezi. Naye bufumbo bumutwaliridde. Enna ayambala maganduula celebrity eyandize nga ayambadde naye kubanga naye alidde yagaana okudduka. Kati alina beera maganduula naye nga kituufu. Happy birthday. Era nayagadde nnyo story yo eyani eya Eva Namulondo. Nange mbadde muyita maid. Anti nga wadda oli osanga Rema yasoosaawo obutu. Anti n'aba n'olujanja. Nga yantamamu naye kati nawulidde bambi kituufu. Mukazi wattu apolitikitinga ka kapito ke. Agamba Mukama nnyamba. Nange wano we neekutte we nalaba. Omuntu bw'ati asaana. Nti Kadama wa Rema naye mumutuumya amannya bami ti Kadama huyo azze Kadama wa Rema mujooga wallahi mujooga
mujoze namulondo ne mudde mukati kyokka kinnamulondo kirungi nze nali nakyo mu video ya Bruno K kiwala kirungi kimpi kirina obuuso obumwa kirina emmere ene n'amabina kirina wallahi naye munnange yakyakolera leema yatannetuka kwekole tannatuka kwefunira musajja akyawa leema advise obufumbo bwa leema bugende jjukira yamwagala nnyo kuva edda nedda nankenga ndava nga walinnya naye okuyimba kuveeka erinnya lye yaliva nako yadda kulya leema toggwanga musuubi ng'omuntu ali naawe you never know kiba kirungi oluusi okubeera ne trust yes kiba kirungi nnyo okubeera ne trust mu nsi eno amazima gaddala kiba kirungi nnyo okuba neki Amos Slovens ye muyimbi omupya alina akayimba bakayitaawo right now ng'ali Kigali watabbu nnyo Amos Slovens olina owulira ku buyimba bw'oyo Chali muganda wange be bano ba new trend setters Joylanda same thing Katale and Kando pause take a pause to another pause batukubidde kali ne fake maker katabu nnyo gang naye watabu nnyo alina oluyimba ne Bobi Wine that is Zex birangirangi very soon Dax Vibes kyekimu alina akayimba ak'ettabu ate nga kapiripiti yeeyongedde okuba ow'amaanyi kapiripiti okuva we yazina ne 9 inch 69 manya kapiripiti yeeyongedde amaanyi bakoze lisiti awo ne baŋŋambuze ekyokunyirira namba 1 saakitutte abantu bayogedde ebigambo naye nga munnange nno okunyirira kuveeko bali boowaana bayinako makeup bakeera kwetegeka siina kye neetegeka n'ababunaabi ne sabbuuni mu maaso nenzija wano kati Iculi mute nagamba wano we wali akati bw'olabika otya wano mu myaka 4 5 6 kyobola Museveni mutya wano we wali akatiba eyo yonna gy'oli okyerimba eyo yonna wakufa naye bw'onootuuka wano mu 5 ojja otegeera ti Iculi kalaba edduka Mariam Sweet oli otya dokita wange mu Germany ensula nina omusawo mu Germany awo Mungu yamanyi byonna agenda bitereeza bye mwali musekerera Janati tata Janati omu bwati Janati nkubuuza kuwasiza otya muwala wange webala emirimu King Saa webala omutima omulungi mu Dubala webala kukozesa budde bulungi era nakyagadde nnyo ekyo King Saa King Saa nebyo abikola nnyo King Saa ye muntu w'abantu gwe bakubira nga tamanyi na kumanya nti bayimbi olinaga King Saa ndi muyimbi naye nzirukana ndi wano naga pezi namba nkutereko sente wallahi ebyo byabikola Saa nkugambye wano wabadde agenda n'ayamba abayimbi naga simanyi omuyimbi ajaluwa angambye ali nnyo passionate ku bayimbi n'abantu abalala webale nnyo King Saa okuvuga olugendo ewuwo mbadde njagala okujjayo naye kasita mufumbiro kyali nti tavaayo oba wamuwaako boys quarter nga waswasi wannemye okujja buli ssaawa mufumbiro mulaba alya waalivawo nja kujja twogere nja kujja twogere Palaso Love Fest kyembozi eri ku mimwa gy'Abannayuganda bonna MTN Uganda mwebale nnyo kyokka sinnalanga bakyali bange abanseko obuseko maddu atandikiko nseko obuseko abakyali bange kati tebaŋŋamba nti tulange naye badde baga kale n'ayogera byonna kekalubega kusebo tonyombesa mukutu sigugwo yes nseko buseko moderata nkiko Love Fest bamuyita Palaso yes Palaso muyinako passion kuba naye yava ebweru na 5 kati tulina Martha Mukisa kigenda beera wali mu Freedom City Martha Mukisa ndi naawe njagala abantu bakuwagire ne taata ebyokuyimba abireka ajja kunyiiza kubanga eno ewaggulu natutteyo nzenze kai n'oluyimba tewali mulala kampeya nalabyeyo n'akakadde akakazi nga nako kazikeerezi naye mukunja njokukuba okummanyira mukunja tasera njokukuba kati olukadde olukazi walujjewo olujja lwegiza mala kuyimba n'oleeta olukadde olulala nona understand yes amo bwana bwange obuyimba obulungi
Violeta Manyi ape Tyson ape Moses mbuza ku manager wange Tyson wali e Dubai era ng'ennamba ye weeri okudelivalinga ebintu okuva e Dubai omukubira n'omubulya kyoyagala musajja wa mazima akitikka n'akikuweereza nabagamba agenda natandika obbayitamu eyo omukutu gwa Iculi nga woba toyogedde naye osobola okwogerera ku mukutu nze omukutu gwa gujja beera everywhere Saabayimba Iculi ya alone yesebo webale omukisa ne saagala ate bukadde bulala bujja buzungira mizindaalo nja kunyiiga Sala Kayondo good morning everyone atoli kumba so gamba president atoli ku everyone soka president wakubye hit pengo luimba yote lwaweza abantu 10 edimeza ya for 10 kaye wisdom yayimba abantu tebawuliyanga luyimba olwa Iculi luli everywhere yatenda kubaziyezo olu sweet imi group vem shena vem smoke abanange question yali yazinjikiriza agabi ini mini group vem shena vem alting legal pobuded fins grown brun ovit puff vidare venstero hogere we must tag hari fron police na komero must totoget listener to questo rap musique de shitria de gradel sheire ute mestul mindele rumpan gwe manyuhi ezo tukubezo ne questo tuveko nawe kurapinga mu studio kimanyi tubereri ne bakeni ringi mu studio Dennis kati yazimanyi Iculi the actor simina ayo yelesi mnange komba kaye company ekola amayumba nekolera gypsy compound fountain mutuwe yo ku mirimu gibuzemu of late mumpe yo ku mirimu Isaac muwonge mumpe yo ku mirimu bannanga ate company mwagalibwe oba we mwategera nti yange ne munyiga naye amuyangamba bulwemba sina wensiga nga ngenda nsiga ku kisaawe naye nga bambi mumpagire komba ka constructions hampam villas ziri eri mu Arkwright oyinza osulayo ku mitwalo nkaaga ejja $, mu abaana bateeguya sente Shakibu ne Zali mujje mugule ennyumba yammwe mu hampam villas mwekyanga kyanga bannaye Shakibu osusiza wooyina okukoma Shakibu osusiza wooyina okukoma otijjisiza ekikazi bannaye kyonna kyaddayo obuto naye bannange Shakibu oba oli mukulumya Diamond oyitiriza Shakibu osusse ne laavu buli ku makya buli lwaggulo nze nazzeemu n'okwagala Kizali ninga eyakakiraba bannange Shakibu oyagadde ekikazi n'otwerabiza ebyayita otijja maama genda ku kisaawe filimu ejja bannaye nina filimu empya gyendimu ne Fifi the Queen ninamu ba actor bangi mbadde simanyi nabagala munsabire nina movies nyingi ezigenda maaso nina nakatandi babirye ndi ku script wanawaka ezo za ku no end entertainment za Rechoke ne Mama Alima omumwendi nkyasoma script naye ate kati waliwo nezindi mwalo gyendimu ne Fifi the Queen bagiyita internet nzedde yana nabatanzi simanyi bano avuka be nali nti abazanye filimu balugo wabaani bafaizo bonna babagambye nga temutaddemu Iculi filimu tejja tunda Iculi mwendi ndimu ne kidayana nabatanzi ate paati bampadde yakikwanamu nga sugar daddy naye bannange ate biri mulwawo kaneekoze ku olwo nze Isima njagala fuuka filimu star yes negomba nnyo Morgan film man mwegomba nnyo kati ninofuuka filimu star kama mbaya ni mbaya ozanya okwogera nja kwogera naye Iculi munsabire nfuuke filimu star nja kunyuma nnyo nga ndi filimu star nga bampita ku award nenzija nti kati oyina omuntu omulala gwomanyi kati wano senga asibye ettayi ya gulini eni nyambala bali wala ono Guardiola Diego Simeone obadde otya ngeraba nteeka mu namba 1 ng'okayana kinaawe simanyi oli avudde eri mbwayagala bwaba pulezidenti bwaba buloga otya
Babloga bamanyi nti ate babloga de bamanyi ate bamanyi ugabana nakigudda akoze eki it's never late Honorable Morris Mwami bwagambye yes nga tonnafa teweevuma nsi kati oluyimba lutambudde ezaba Edmezaya zaako na wawulya ku luyimba lwa Penge genda oluwulire olwa Iculi luli wala hit everywhere buli muntu lwasharinga nti things alting legally pobuded nti buli kintu kiri ku meza the things grown of it waliwo brown green and white puff vidale hogero venstero vi most taga hari throne police ni komero haine ringe vi most taga titoge titik till Stockholm yikiti Stockholm the summary sichade de mbagala nya abantu banga be student banange nzijamba misinga nnyo banange mba misinga naye nzija in person straight amasanyalaze gageze ndoza tunyumiza mwate Chichester yogedde kugambye Mpuuga alesi tiyategeera bya NUP nenkulaga ti omwana gwe balina okulonda bana Uganda mwenna omwana bamwita Gabi Nanzima ali ku New York University bambi alabika bulungi ate esimbyewo link eri mu bio yo ku Instagram onyiga bunyizi mu link n'ogenda n'omuvotinga let's make it viral chankubidde ku simu bambi nawulidde bulungi kajansi kirezi ate ennaku ze bampa tezigenda kuggwayo ku Lwokuna ate tompulire bageze babenga ku Lwokuna tebagayina otegere Iculi zinto nyuma igo kwambala neno oberanga n'okwambala kwakulema kulabika obulungi nakyo nekigaana najja mu kamera neyeteeka ku Iculi n'amala googera byatamanyi esika agambe do our best oxobushan yeah dear commerce not Sverige the day I mean landed mina platser the day I yield love svarup good ya yield Stockholm for Micke the mina platser ya svar you square inte nae ama matobohulidde sisanya kuside nisizanya Iculi manyi Iculi for Kampala MP kangende kawepe Kampala batwala nnyo mu Kooti kanvuganye kasegirinya kakitegeere yes outfit on its peak eni nyambala ya Guardiola Diego Simeone sibya kumala gaveri mwana wa mama buno sirikitai nga bazijje wao nawe tebasobolangako tebalisobola twabaleka twadduka tuli wala ne betukolagane nabo kola rap mu Lunyankole nja kuleteyo Lunyankole nawe obadde ki until we meet again it's always nice to meet me londa Iculi neera wizo oluyimba yanzikiriza ndukozese Iculi neera ama nkutumiddeko nnyo Sandra Teta webale kumu omusajjawo tebakulimba nti ovanga awaji mutabani w'amayanja palaso tomulaba we yeyagala ali eri munyonya dduka na byana bizungu wabuuka naye palaso ekifuba kyoyida tekimakinga na kugulu okwo mu kinu beera nnyo mu turaka shoot ya palaso kati Scott otya waaki oyina okukola akabiri akajjudde ojalemu obutayi weebuti wabuna Iculi maama buyina engeri gye buli mu shaping kazi bagaye kweri Iculi kwerabirira ensi kwerabirira love you always love you so much